gundi mumpe gwe ngendo ogaba ejjiro bwe bintu bigenda kunyumira abantu ku Christmas ntika nyumirwa obuliri kwate kompula anayimirira yinja Omukadde munaze kulabako oyina emyaka emeka ovuganya ejange Mukama yange onya kutuji mpola 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 olabe bwe tukujuukijja Mukama yeebagibwe basi kakati nange nje Muzeyi mutiini Bakidawo yakka mu nnyanja n'enviirayo awo okuva mu bajeyi b'ebbama tugenze tulambula ne bannaffe aba Lodge for Mattresses tulina promotion bagiyita nyumirwa obuliri ne Lodge for Mattresses okulaba ng'abantu basula bulungi kati nkyajeewo olwaleero lwovinsa kigongo kyebonere tukuwadde omufaliso Amina tata beera wano nguleete Amina tata musanyu eritagambika kamuwa mufaliso yeyagale mukadde Robinsa ogulabye nkusuddemu efaliso ali yali amanyi baasi kakati kyengenda okukola ndeka nkwalidde Katonda bwatyo amanyi mama ani yali amanyi mama tabankuba obusolo mu mutwe ayi Mukama byamboneza ye amanyi desina kibonerezo gyali Robinsa soko gweko ku kiriro webakeko basi kati mu promotion ya fene kuwesejja omufaliso bayita nyumirwa obuliri ne Lodge for Mattress webake bulungi twakirowoozaako nti abantu bangi batuuse emyaka nga gino naye nga siwali yadde asobola okuwayo omufaliso nga gwe kati Lodge for yasazeewo okuddiza bannayuganda bonna nze nga Muzeyi Bakidawo ngenda kugaba emifaliso 5000 mu bantu abakulu ate n'abalala buli anaagula omufaliso nga yeeyongeranga wangula kubanga Lodge for ejaguza emyaka 10 ng'ekola emifaliso gy'abannayuganda Robinsa nkwagadde kagambo kikosobola otuwaayo Katonda kutuwa bulamu amiina kakati Robinsa ngenza okulaba era okuva mu bannaffe bano wanda just tukuwaddeyo kiro ya sukaali ya 500 Yesu yebazibwe amiina Yesu yengera oguleko akanyama oguleko kiro ya sukaali weeyagale otadde mu kikondolo tekigwe zigwa ndagawa wangi ndagawa Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima Butelevu olunaku olwaleero tusinzidde side zeno egayaza muli mutya basebo ne banyabo kazimenti muli bulungi December nti munange eyingiddewo era nga mukimanyi tubeera twetegekera Christmas kale bintu bya mpola mpola tuli mu nsenene boyo gamba otya yendi muli bulungi iye business egambe bulungi senene zalabise muli happy iye oyina kyoyinza ogamba eggwanga anti twolekera Christmas tewali bitambula okay oyo ye bwatyo bwasubira okuba nti ebintu bitambula bulungi mama gamba otya tuli bubi tuteeka Christmas anti abigayaza muli mutya muli bubi baabo bututta batugoba nawe tukolera ate nga ffe tubaawo emisolo egy'okulya
Ngero kugo. Tukume naye paka ddi. Biruddewo tuli bubi nnyo. Yenda owensenene oli otya maama? Ndi wano mwana wa Maria. Oli otya nnyabo? Maama. Ennyabo. Ensenene zigamba zitya? Olaba ensenene namu mwezi Katonda zaleeta. Kati maama ekikopo kyagumu kitundu naye mpa mutwalo. Kyagumu kitundu? Leeta mutwalo. Asabye mutwalo kale kamaliriza okola nina okujja negula ku kati sinyabo. Ango tukutako. Twotutwala wa kumalobozi gensi yona. Iyi tetuswale fa bakala kula kuchirigayaza abali mu nsenene ebintu bitambula bitya. Naye twasaba nze mwana wa Maria nze naleeta ensenene gayaza namala kusaba Katonda n'okusiiba wulira nensiiba nensaba Katonda mugamba nti ayi Mukama Katonda taata abaana ba Isirayiri oba wammanu nga bali mu ddungu naffe jangu otuddiremu obwavu nga butuli bubi. Katonda n'awulira ensenene zino zatandika nga 22 olw'okusiiba n'okuyita Katonda eno ye manu ye Katonda gyewa abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu n'abagamba temubitereka kati bo we bagira ne batereka bano tubadde mu nsenene nnyingi nga batugamba bwe ensenene tulunda nnunde kati ate we zaabuze ne bagamba mbw ate bazibuzizza. Kino ekintu kiva wa Katonda kisaakye ekitugaggawaza tetuba tutaseera naye leero zibuze. Amiina. Ajja kuwa ku mutwalo kale katoyo nga tukomewo maama. Tugendagendako mu katale ate tulabe ekyo ekigenda mu maaso mpola mpola. Okay. Kaseera ka Christmas. Okay. Omukulu. Leero okoledde eno? Kirikiri amwana. Nenga kawaniki. Tewali kyamaanyi. Tuli mu season kati. Batubagula. Anti byebyo byennyini era bizeemu. Era tulina bikola bukozinga bwetu. Tuna kyennyanja. Ntunda kyennyanja. Bitambula bitya? Bitambula bulungi si bubi nnyo. Season ate eyingiddewo kati. Season eno y'abaana basomero. Abaana bawummudde. Anti kati tulina okubaguza badde balya bijjanjalo kati balya ku kyennyanja. Bino bye binene? Ebyo bye libonga ebinene ebinene biweddewo. Bino bya mitwalo 2 wano wagumu kitundu n'ogumu 3. Anet temumuyita akyakola. Wamambu togira sente. Nti kisasula. Nali muli ajamanyi jako. Wangu zakine sikuwa. Kambi egulire. Ejo jeje meka. Ja mutwalo. Mbodi kumuyayi. Zino kisente. Ne green pepper. Ne green pepper awa? Ani ayagala omugulako. Oyina ki? Amenvu n'ensujju. N'ensenene ogira oginterekera. N'ennyaanya giteeke wali. Bisibeeko mala okugula amenvu n'ensujju. Ngenda kukuwa. Nze nannyini ssente. Bwe nkugulako menvu. Mpa amenvu. Nagakuwadde dda. Ekiwagu kiramba. Kya 15. Nga mwebale kujja tulabako. Tulina okubalaba twetegekera Christmas. Era nange nkitegeera. Ebintu tugula bya Christmas. Bwe kiri. Amenvu gameka. Ga 15. Basi jigge kuno. Neyanzizza. Nange banguleko. Lwaki banseera? Najigyawa. Wazikola. Amagi. Amataka. Jejino. Zezo zenyi. Okyalina kyo ngamba.
nterekera amenvu gange njiga obutungulu naawe kankuwe bwameka buno bwa 5 teekamu emiyembe gy'ennaku gino gyalwala egy'omukatale gyegiriwa gyameka onsaliddeko lwa myaka onsaliddeko lwa busimu nje nali mu kirasi kinga gwe olimu eriwa mpakano nga gwe oli mu kyekumeka we nasomera ekyomusanvu tekyaliwo nje mpa naye nkuwadde sente temuwoolaako gye bagigula eno yava bama ekoppereja eno enyambala bagiyita new style super mpa emirala bantumba waako kati tandise okugaba Christmas kali kuwadde gya 5 teekamu kadi mpiseeko eno onjija waggwe onontwala baki omuntu agidwe embwa n'omugenyi nyaba ogamba otya ndi bulungi sizodi katidese mabana yayingira oli otya ebyo mpa ebyange nveewo Bibino muzeyi nkubanja tomanja lindako nange bane muli lindako muzeyi baki mpa ebyange nve wano nyaba oli otya muzeyi baki togendako obeera gayaza bulijjo wenina okubeera nina okwogerawo nti nkolaki mukusaza ogula bintu omuntu waliwo etteeka erigaana omuntu ogula ebintu tewali tteeka naye kati era munaye abantu babadde baludde n'okukulaba amenvu babadde baludde okundaba nange balenda okukulaba banoonyaako mu nsawo yange nembabula mbagula menvu netegekera Christmas eya 25 leka tubalire wano tegagenda kutuuka amaki amenvu agewammwe ge gatatuuka agewaffe kati bino biki butungulu gino biki miyembe gya juisi ate ennyanya nga toguze ennyanya nagujedda ziruwa mpa ebyange mpa amenvu nve wano nga totegekera Christmas lindako muzeyi Bakidawo nkyakuŋŋaanya byenguje kale tugende owanyanya aliwa owanyanya nfudde yaziguze dda lindako owanyanya leka mukwatireko oli otya oguza Bakidawo muzeyi akaidde gula nyanya nensenene Christmas eno bagite super Christmas busenene nga butono ate kati zino ennyanya z'omuguziza zigenda tuza Christmas zijja tuuka ku bantu zino leero mmeka leero 28 Christmas yadde ogwe 11 Christmas ya 25 omwana lwajaalibwa kati netegeka kakukwatireko topaka mu byonna byonna go byogula olunaku olwaleero wetegekera Christmas lwaki osookedde ku bino munnange ebintu babiseera mu biseera bya Christmas ennaku enkulu giba gisemberaawo ebintu biba tebikagulikako obutungulu n'ennyanya kati egyo ennyanya gye bangugijja omutwalo ogiraba za mutwalo gwenyanya kiki omusedde ansedde gwe walimawa owaayi ansedde gwe walimawa sinawe nalima naye maama kale ndabye okedde neŋŋamba owange okeera twapatanako ddi nti ebya Christmas gwe oli mbuulira lwembigula kunsinze aliwa bitono kakati sooka obuulira abantu nga bwe tukufunye omukisa ne tukusanga muzeyi Baki obadde obuze kumala ebbanga tukusanze mu butale
Kati wasalawo kwambala byambalo byongojje no mukatale. Nje buli wembeera ever smart. Banchukirijja n'akaveera. Mama toyanzi. Bampyadde pure white. Pure white. Yeah. Okay, obadde onnyinyonnyola. Nti gwe byambalo byo obyambala buli kaseera obyambala ojja mu butale. Tobadde wabuza. Buli kaseera nje mbeera ever smart. Nga bwe twalwana ebbama bwe tulina okubeera smart. Tunula kwolabe. Nga tunazabe ne stocks. Eko kye bantyako eko. Papa kati ogenda bwa. Ngenda bwa kiina gye nvudde. Bana ito nasasula. Wangi. Owenyanja. Owenyanja abanja. Okyamanja. Mutekwadde. Abantu babeeko n'omutima ogukyakira. Nja kudda nkuwe. Omugabi. Nja gimuwanga 25 December. Okiriza? Muzeyi. Aganye. Sinnakola. Kati kenjudde mu Uganda abantu abasinga bakolera mu Rosi. Kuba be batawola. Buli lwotwala kati omutwalo oyo gumusalirawa. Daba business kati omutwalo gukusalirawa. Omutwalo gukusalirawa. Okundekera obuleke noga nti Muzeyi omutwalo kijja sasula. Agenze. Okiriza zitwale. Ate nakavera kafu. Kiki ya kaveera. Atwaka white. Ekikuwa ekya sente kaveera. Mpapi wa white. White. Owulira ekimanya. Mwanga ne socks. Toyina ki? Kale kola black tumixinge black and white. Bakomukozeseza. Kola black tumixinge black and white. Oyinamu omutwalo ogumpole. Ani ogwe. Naza kubyange kwanze no. Nange size kwa. Anti mwe munoonyejja. Munsasulira omutwalo. Sasula omutwalo ogwo. Oli gumpa. Okwenda kunsanga. Nze ngena kuyamba kusitulirako. Okikira by'otasasudde. Munyumirwa ensenene. Kijeje bbula. Ejo nino gikuuma butiribiri. Bampadde pure white. Anaja pure white. Omwami ng'omwagala. Munnange ono omwami mwagala nnyo kubanga byakola binnyumira. Nina mikwano gyange. Ate kyaganye okwogera. Ensene. Mama. Nsuula byonna ne sisuula nsene. Leka nkwate n'emiyembe. Naye. Nze nkukwatirako obukwatizi ze sina gye mitwala. Kakati olaba ontenderejja bw'oti. Mbu Bakidawo Omukadde ogula ebya Christmas. Olwo bw'onootuukako mu buliri bwange. Bw'onootuukako mu buliri bwange sira ogenda okukakasa nti Christmas nagyetegekera. Naye ng'ozikiriza okuyingirayo mbulabe. Muki? Mu buliri bwo. Ng'oli mukyala wange. Ate ogambe we nnaabulabako. Nja nti naakagula n'omufaliso gwe naalirako Christmas. Sooka onyumiza bulungi. Naakagula n'omufaliso otendereza nnyanya. Ntendereza nnyanya? Wakagula omufaliso? Orthopedic mattress. Orthopedic. Naye omanyi nti ensinzibu nnyo. Era ekibi nnyo okugaba mu kika ekirala mu bukulu ku myaka nga gyendiko. Bakugabye mu bukulu? Mange yangabye. Tonda wange. Kembadde ndi munna bakinzigyemu. Waze mu kikati? Najje mu kika kya Lodge Foam mattress. Era omukulu w'olujja ye orthopedic mattress. Orthopedic bye bikiba n'abakatale babuli orthopedic. Mufaliso. Fe abakujja emyaka. Kwata. Wewaddeyo kankuti. Mama ogenda kummenya. Kankutikka nga ka2,200. Bannange. Kati kyenkunnyonnyola. Omufaliso. Ogwa orthopedic mufu abakujja emyaka. Oteekwa okuba ng'osula ku orthopedic okuuma omugongo nga mulamu. N'amagumba n'ojukuka ng'olina embavu. N'ekiro mu ttumbi n'ogamba munno nti ekkufulu eriwa nnyingi ekisumulujo. Omukadde. Asobola. Enkulu tenywa. Ate nasalinde. Enkulu tenywa. Nnyo naye maama nga gwe. Kati bw'oba nganje nakyamawa. Nakyamawa. Kati bw'oba okyetenda nze mu mmotoka gyonna tewali gye kivuga. Oba lukululana oba vitigi oba buno oba kama oli wa paso naye kati fe Range Rover
Paso ki. Obumotoka obutono sisi ekyusa obumotoka obutono. Paso. Kati kankubulire ekimu najina ejava ku mulembe nkivuga. Ezani twale. Toyota kibina. Ontya. Ani Toyota kibina. Ani. Kyuka ndabe. Hey. Ne mama asula naawe obaka tekyagula na piro. Ina okugula ne orthopedic. Ate gwe kati sogisana ku orthopedic. Ngula ki. Era kati ontumye gula kika kirala. Spring mattress. Enyumira eyo. Egiragira mbwete. Yeyo. Simanya kwasula. Posula n'oweewuwo. Wesula. Kati ate bw'olemwa spring mattress okuva mu lodge form ng'ate nkuteeka ku kika ekirala. Kika ki? Fit slip. Fit slip? Nagwo mufadiso. Uli gutya. Kati wansi eno bw'oba oyagala ewakaluba okyusa n'osula ewakaluba. Kati bw'oba oyagala ewagonda n'okyusa ewali pocket neweebaka ewagonda. Okukyusa buli kaseera? Kati ate tulina n'omulala. High density. Zonna ekika kya mifadiso. Gwogwo munene kati twewaddeyo mu biseera bino okulaba nga nje naweereddwa okugaba emifadiso 1000 egyo mu bantu abakuja emyaka nganje. Buli ali mu mbeera embi ngenda mutuuka kujjano bibasubye. Sirabawo wa mukadde. Ono akaddiye ebirowoozo naye akyali muto. Akaddiye ebirowoozo. Mwabakatale bino bibasubye inga mulabye. Sinaba mugwe nsobola kuba mufadiso. Kati abo bakadde bannange nga mpita mu lodge form mattress ngenda kugenda mbawa mu nkola gye tuyita nyumirwa obuliri. Nyumirwa obuliri. Ate nze nabunyumirwa dda. Tugende mbalage. Oba tonnaba kumanya. Nasasudde. Maama omanja. Waliwo abanja. Waliwo abanja. Ow'obutunda obanja. Nabo bwa December. Ow'obutunda. Ono abutambuja. Obanja. Jangu ngule. Bw'oba toyagala nga ngenda. Ndi wa ssente zange. Nyumirwa obuliri bwaffe. Nyumirwa obuliri naye baaba. N'ono ali pure white. Bonna bwammeka? Bwannya. 2 10. Ze 10 wakana akaana akasitudde kanne waako. Nga ba Christmas. Oli omukulu munnange yanfudde kaaliwa. Ajja nono muwe. Naye nga teweerabira bya bbanja. Nono muwe. Ku Christmas. Noli muwe. Muwa Katonda. Noyo muwe. Ate sinnaba nkyabikola. Nkyabikola. Kati olaba okutambuja ekitono. Sente nina. Alete balance obagenda nazo. Sente nina njagala. Oba werucho. Nange simanyi kuyimba. Badukyusa. Bagamba batya. Naye banna bwe nkuvuddeko. Ogenda eno? Nina kyendabye. Olimba. Oba balance amutwali. Amuleke. Kabadde kammeka akatunda? Bwanya. Gwonywa bwammeka? Zonna. Nsinza kwogerera yogera. Bwabbiri. Tabusuka. Bakukuliza. Be bakyala abatuufu. Bakoma 2. Nange mulabe. Be bakyala abatuufu. 12. Ejo. Gwe kwagadde. Ali Omukadde. Tugende mbalage. Tugenda. Okay, banange katugende tunyumirwa obuliri. Muzeyi Baki asazeewo leero atulage. Simanyi byango biri. Simanyi togwa. Sia. Nani ojeko amagulu ewamwe. Oyina engeri egy'otambulamu. Bannange ono omukyala ayogera bulungi. Tomugulira Katonda. Ajje. Ono andisijje engege mu gayaja. Olaba ey'ekitwe ekinene. Eriwo eweddewo mukwano. Gye ntera otwala eweddewo. Ey'ekitwe ekinene. Mugulidde obutunda. Ono gwengulako empuuta engege. Naye ate tewali kinyumira. Bakusanga obuuta. Nga waguje bwana empuuta.
bakusanga kola ki ng'owuuta ne bakugamba owuuta ki kati olina okwogera ebigambo bibiri nga bifaanagana otyo mpuuta mama abalemu kuzampuuta ajinguja oyo golaba wangi kakati nno tutambula abantu tebakyakulaba bwomu Muzeyi Muteweta yalo Muteweta naye yansobera atatya tubadde aba ne bwe mugidde olimba naye Muteweta ennaku gino alinga nawolovu akyukakyuka ngenza okukyuka okutunulawo bwe mututunujjamu kamera nga kikamulaba gadduse ngenza okugyayo sente okusasula ennyanya ate musanze yekwese mu waleti yange bannaye Muzeyi Baki ne sente nga tegikyaweranga amajo gibba tugende ku mifaliso wetanga muzibu nnyo Muteweta byankola byebyo ono yewa mobile money wange gwojjako sente bambi agisindika n'akigganako tomwokyezaayo muweyo ku sente mwoche simanyi wakyusa kati oli wangatto byombi bibyo otetenkanyijja ensi ziriwo ezituuka mukyala wange maama tewaliza abakadde abakazi mu nsi bonna bange bw'oŋŋamba nti gyonna gy'oyagala olina wameza abakadde kuba naye mukazi mukadde ziruwa naye omanyi sayizi ye ateebereja yeepimirako alabika alabanga yeweewange yasula ku mufaliso ki gyasula ono asula ku orthopedic identity manya orthopedic yewaffe abakuja emyaka nze nesula ku spring kankana tuuka nkulembera ndabe atebere kankana naye baaba abantu bawoja pamba yatusala naye ono pamba yafuna kati mbatwala ku logifom mu out yegaya ebyange byonna obiina nkwatirako bimmenya kwata ebyo ebya white ensenene kiriwa kwata ebyo ogabanya oyinza ozigabiramu Muzeyi Baki okay kati tugenda amapozi rose form outlet yegayaja wenagula ogwange kale ana yeno gye tugenda oba musiraamu ennyindo ozikwatako lwaki evumbe toliwulira nga liri kumpi bw'oba musiraamu wumalu wano wakukwata ku oli bulungi wangi sika ekinigeria kyemba agambye aginsiikira njirye Kinigeria sikimanyi anti bwebabanga ekikomando weteeka okubaawo n'ekinigeria sabakola Kinigeria jaja Bakidawo kado olya meka teekamu amagi 10 ng'oginagalya nani amagi 10 nago twagawakaniranga ku ssomero Muzeyi Baki okimanyi ndi mukuwulira nkulaba mawulire oli otya oli Muzeyi jaja Bakidawo Muzeyi awedde emirimu ensenene ziri empoti kizo awo tugabe ku nnyanya emu ennyanya ogyetaaga tumuweeyo ku nnyanya kwata meka kwata ennyanya endala zange ja Christmas basi endala zange ogira osiika njige mala ku logifomu Muzeyi Baki bannaye olina sipiidi eno gye bayita logifomu ogirabye bulanki yegayaja wenagula guli orthopedic mattress ogwaffe abakuja emyaka orthopedic mattress yes okay tutuse bane rose form oyega kuyitawa wonna bwenjagala mpitewo okay bas banaye tutuse otulabye nteeka wano nange wumujaako ate ebintu bye bitasuleko watuufu
nyumirwa obuliri ne lodge for mattresses okitegedde kati guno yekiye ono omukyala yasinga obimbuulira eno spring mattress eno bagiyitaani high density genkugambye mu katale ndagala kuno ku spring mattress guno gwafa abawala abato bakyalinamu embavu saabakyalina embavu buli muntu yandisujeeko ewatuufu tebagikolera mmwe mwekka balina embavu n'abatalina embavu gibongeramu embavu abange muwulidde ekyo kati tujje n'eno bw'oba oyingira mu kisenge woonookoma nzaawo njaawo ebika by'emifaliso byonna lodge form abantu emifaliso gye bajjanga mu nsi gy'ebweru ate ne baguleetanga mukadde kati lodge form mattresses bagikolera wano kuganda ofuna ekintu ekipya nofuna ekintu nga tewali yali akyebaseeko kati eno outlet y'eggayaja eyamba bantu bonna banvagira obwenva bulemeji simanya ngenda kayunga nzira mukaragi wano wonna gayaja manyangwa simanya mpererwe simayowa eyo byonna emifaliso emituufu lodge form mattress wane gayaja iyo jinjagaza sikugwagaja bwagaja ovaawo nagwo wangi tata anti guno ogulaba ne bw'oba ojjayo abaana ku masomero omwana ekimuwa amagezi n'okusula obulungi kubeeramu nawe omuntu omukulu ogenda okukola sente n'okugaggawala n'okusula obulungi kosooka okulowoozaako waliwo abantu abatuukedde okusula ku mifaliso gino naye nga kati nga ggwe kiro gyo bwenjiraba oyinza okuba okyasula ku mufaliso nga gwa mwantu wa kira 25 bw'otunuulira ensi neweetuuse abantu balina okusulako obulungi kati nje kyova olaba mweno promotion nyumirwa obuliri ne lodge form tugezaako okulaba nti buli munnayuganda asula bulungi nga tonnalowooza kuwa kyogenda kulya sooka olowooze osula otya okitegeera abaana ab'amasomero wano we balina okufuna emifaliso gya lodge form abantu abatandika amaka mwana w'abanna omugyeyo ng'asula ku identity omuleetera ekifaliso okiraba kati guno gwe mufaliso omutuufu ogulabye kyokka bannange high density mattress ne lodge form otulo tuntutte nje bankwasijja okugabira bakulu bannange abali mu bwetaavu bw'okunyumirwa obuliri mweno promotion nyumirwa obuliri ne lodge form mbagabire emifaliso 10 egyo 15 egyo gyo gigenda ngenda kusanga nnyumba oyo ali mu bwetaavu gwempa ate abasigadde ogula buguji mufaliso guno ogwa lodge form ne bajjako akapapula kano n'okajjuliza wano wennyini n'okaleka wano mu kisero n'olinda akalulu akagenda okuwanguza nga tujja kujja emyaka 10 egya lodge form gyemaje mu nsiike y'okuweereza bannayuganda nga batukolera emifaliso egituukanye n'omutindo omunene gundi mumpe gwe ngenda okugaba eziroobwe kati omukadde w'ejiroobwe yagenda oddugwamu agenda ofuna ennyambala entuufu manya neebaka entuufu baasi kitula ndabe oba gyeyinka egi entuufu nsooka kebera kitula baasi bwe guno bintu bigenda kunyumira abantu ku krisimasi ntika nyumirwa obuliri nja kitegeera nyumirwa obuliri ne lodge form mattress booda eriwo entwala mala okugabira bakadde bannange
tugaba ne lodge form tuli mu program ene nyumba babajja bagimpangisa yaragawa ngenda kuwono mpe nono wa myaka emeka ani nanyini wano eradde nnyo olwotya mujebale enzija noonya bakadde bannange okuva mu promotion ya lodge form nyumirwa obuliri ne lodge form mattresses kati muleetedde farisa eddene agenda kweyagala ekiro kya leero si kyokka ebbanga lyonna obulamu bwe buteredde mukama akuwa omu amiina basi nkajjadde kamuje ku malaalo mumukwate kompula anayimirira ono mukadde munaze okulabako olina emyaka emeka ovuganya egyange mukama yagimanyi eradde nnyo linda situula ogenda kutuula nkubuuza nyimiridde bonna bw'oyagala tuba tugenda tudde wali ejjangu baasi baasi amiina oli mulokole wayatula tutuule wano wali abantu woyagala etugenda awo basi tujja kumubuuzaako temutya nga tumulwajawa teekaawo tugenda tutuula awo oyagala kunywa kuganyogoga bamuleetera ecupa y'amaggi batuweeyo amaggi ab'edduuka baliwa muntuulije mpolampola engoye tekigwa onywa ku tuggi mpolampola mpolampola olabe bwe tukujuukijja obadde mu nnyumba obwedda bonna bayitawo buyisi tebaagala tukulabeko akakadde kanoonyako ki naye nkwebaja weebale kumanya buyinja ne katonda kiyakuwa n'okutuusa myaka egyo kaakati obadde ombuulira amannyo ŋŋambye eggwani erisoose yakyebonere kyebonere eryokubiri mangere yatuuma ng'azadde obwana bwonna bufudde asigazaawo kyebonere maama we yajaala abaana bonna ne bafa n'asigazaawo ggwe kyebonere nk'amasavu g'engabi era engabi okusanga ensava baaba olwawo engabi egwa n'ebisejja lwa bukapa ne bakuwa eddala rovinsa kyebonere rovinsa kigongo yani yakyasembyeyo ate ndyagala era bw'olimpita mukama yeebagibwe basi kakati nange nje Muzeyi mutiini bakidde awo eyakka mu nnyanja n'enviirayo awo okuva mu bajeyi b'ebbama tugenje tulambula ne bannaffe aba lodge form mattresses tulina promotion bagiyita nyumirwa obuliri ne lodge form mattresses okulaba ng'abantu basula bulungi ku mifaliso nga kati gwe ku myaka gy'oliko ng'osula ku orthopedic mattress ogwo ogutalumya mugongo ogutereeja omugongo ogwo mufaliso kati gwe gukujyamu tulina high density mattress gyonna gya lodge form tulina deluxe egyo giva mu lodge form tulina fit sleep ne bwebaka munnebaka entuufu kati nsazeewo olwaleero lwovinsa kigongo kyebonere tukuwadde omufaliso
Amina tata. Beera wano ngulete. Amina tata. Musanyu eritagambika. Bagenda kwebalizaako. Amina tata. Bagenda kwebalizaako. Hey. Wadde omufaliso. Basi. Ali wagigula. Netike. Ye wano tuli luddawa. Tuli Kabembe. Kabembe. Wensanze omukadde Rovinsa. Kamuwe faliso yebake bulungi. Kamuwe faliso anyumirwe obuliri. Kamuwe omufaliso yeyagale. Mukadde Rovinsa. Ogulabye. Nkusuddemu efaliso. Okuva mu lodge form. Kakati. Basi. Ali amanyi. Basi kakati kyengenda okukola ndeka nkwalidde. Bwe ng'osigadde kwebaka bwebaki. Amina. Onyumirwe obuliri. Ogenda kulaba ebirooto ebijja nga birimu Yesu. Yenyini. Ne bamalayika. Yenyini. Nga bonna bakubiibiriza. Ndowooza bagamba yeeyogeza. Nga yeeyogeza ki? Ate abantu kye bagamba. Nze mbagamba ze ndi wamu ne Katonda yanzukiza mu bafu. Amiina. Kuba gwe wabona. Kyamanya. Nagenda okuzuukuka. Senga biba bino bye beepanka. Bandigambye nti kale. Naye ne ku mubiri. Neekuba kuntya. Mbagamba. Mukole kye mukola Katonda bwali bayagadde. Waliwo eyanumiriza ekiro. Nansonga mu bwati n'olugalo. Naddira obusobe bwe n'abunkuba mu mutwe. Ne mugamba kale. Nze sikulinaako buzibu. Gwe kola kyonna ky'osobola. Nze ndi wamu ne Katonda wange. Amiina. Katonda akikoze. Omukadde Rovinsa. Basi. Muyingize. Mpola. Basi. Ate sigenda kuggyako kaveera. Lwaki akaveera nkajjako okeetaaga? Kalekeeko kalivangako kokka nga nekyusa. Basi nga yekyusa. Saawa yakunyumirwa buliri ne lodge form. Mama! Katonda bw'atyo. Ani yali amanyi mama? Gabankuba obusolo mu mutwe. Ayi Mukama. Byamboneza ye yamanyi. Nze sinnakibonerezo gyali. Wazira Mukama Katonda nze gwesaba. Ayongera okundabirira. N'okumpa abandabirira. Abankyawa yamanyi. Abanjagala asembeze. Yasembeze tujje. Ne bannaffe abalodge form mattresses. Ogenda okunyumirwa ekiriri. Rovinsa. Mama. Ani yali amanyi. Rovinsa. Nkwalidde. Lodge form keekoze. Emifaliso 50,000 gye ngenda okugaba nga nze Bakidawo. Nga njigaba eri bakulu bannange. Mu promotion eno nyumirwa obuliri ne lodge form. Basi. Omukadde. Kiribwa. Shibwe guli. Shibwe gutyo. Rovinsa. Soko gweko ku kiriro kindi. Basi. Orabye. Amiina. Teguzibirwa kubo. Wategedde nti tujja. Ate wa. Tumaze ne tutuuka. Walampa awo sopediki. Ogwo. Webakeko. Basi. Kyokka Rovinsa bannaye. Ate olumijja n'okamala. Rovinsa ogenda kukola ki? Wangi? Kale Rovinsa nga bw'oli mukyala mulokole tetuyinza kubaano nga tetusabye Katonda. Nfaliso twebaze Katonda. Oba otudde gw'omanyi. Basi. Ndakufukamira. Sawa yakwebaza. Mukama ajja ate Mukama. Yesu.
Yesu oli mwana gwandiga Musayi Awonyezza nebaza Omulokozi Yesu kale kulembere sala lwovinsa Mukama atwongere ebintu safari mugulu safari mugulu etinjira etukozibwe obwakabaka bwe budde byagala bikolebwe mu nsi tuwemere yaffe otusonyiwa ebyonoono byaffe naffe tusonyiwa abatwonoona totwala mukemerwa naye otulokole muli kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina basi nsaba Katonda akuuma abantu akuume oyongere okuwangaala era lwegifo munyongere emifaliso emirala nga nkuwa ng'oleeta nga ndeeta nebakaga gituuka ngwebaka negituuka wa nebagamba maama Robinson nsanyusijja bwe genda ondeetereyo ejjike ndiwe Robinson agula ennyama Robinson amale okuwaayo ekireyo ennyama nsibe ngandya nga neyagala noweyagala bampeyo nze muto wange bulijjo nkugamba nekugamba nze sikuliiko bizibu gwoli mwana muto nze nina okukuddaabiriza nekugamba nedda ekintu ekikulekuleba oti Mukama yamanyi gwoba onyize nze sinyiga nze gwe nkugjayo nga Mukama bwe yalaba nga nze ndi kyana kisiru ku kyalo nze nkolaki n'agamba oyo omusiru ye wange gwe nona ate bwe naamuleka ani anaamugjayo olabe Katonda bw'aterya nguzi kati mu promotion yaffe nekuwesejja omufaliso bayita nyumirwa obuliri ne Roseful mattress webake bulungi twakirowoozaako nti abantu bangi batuuse emyaka nga gino naye nga siwali yadde asobola okuwayo omufaliso nga guno ng'ate emyaka gyetaaga kugwa bulungi ogwokwonoona ate guba gwakwonoona nga bw'agamba kati emuwa gwaki ogwokwonoona okitegedde kati Roseful yasazeewo okuddiza bannayuganda bonna nze nga Muzeyi Bakidawo ngenda kugaba emifaliso 5000 mu bantu abakulu ate n'abalala buli anaagula omufaliso nga yeeyongera ng'awangula buli anaagula omufaliso ng'awangula mu sizoni eno eya Krismasi ey'okugjayo abaana mu masomero tugenda kugaba emifaliso egy'obwereere 10,000 kubanga Roseful ejja kuta emyaka 10 ng'ekola emifaliso gy'Abannayuganda okitegedde Robinson nkwagadde kagambo kikosobola otuwaayo Katonda kutuwa bulamu amiina omulamu yafuna kakati Robinson ngenza okulaba era okuva mu bannaffe bano Wonders Just tukuwaddeyo kiro ya sukaali ya 5,000 Yesu yebazibwe amiina Yesu yongera oguleko akanyama oguleko kiro ya sukaali weyagale otadde mu kikondoolo tekigwe zigwa ndagawa ndagawa Robinson tumulese Kabembe yeyongere okuba n'essanyu kale munnange kati tweyongeddeyo nga tukyagenda mu maaso ne promotion yaffe eno eya nyumirwa obuliri ne Roseful mattresses tuli Kabembe era wenyumiridde gye bayita Kabembe Health Center oba Health Center Shiri oba Health Center 1 Health Center wekoma basi kati Kabembe Omukadde Robinson tumaze okumuddaabiriza era ndese mwalidde kati nkomawo ku mulundi omulala ate okulaba anaalya ku nnyama ku Krismasi olwo tweyongereyo n'aba Roseful mattresses basi Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima